إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. أيها المؤمنون فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Atenderezebwa Allah nyini buyinza, nyini matenda aga waggulu ye Allah yekka, yasabwa Allah, yasinzibwa Allah, ayebazibwa ye Allah, atukoledde Allah ebyengeri ebiyitirivu okuviira ddala Allah lwe yatonda ensi eno paka lwagenda ogisikira n'ebirimu. Ye mutonzi, teribaayo mutonzi mulala, era yasaana okubeera nga asinzibwa. Tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nabbi w'omulembe guno ogw'enkomerero, etagenda kubeerayo nabbi mulala okujjako Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bakubiriza okubeera nga tumwagala, n'okubeera nga tumugondera, n'okugoberera enkola ye gye yajja nayo mwe muli okwesiima kw'edduniya eno n'okwesiima okw'akhira. Olunaku nga luno olw'ejjuma oyitirizanga nnyo okusaalira ku Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Okumusaalira okwo kugasa ggwe amusaalidde. Yatukubiriza naddala mu lunaku olw'ejjuma al-ikthaaru min as-salaati alayhi, okubeera nga tuyitiriza nnyo okubeera nga tumusaalira. Ekyo nno kiragiro ekyokusaalira nabbi ng'ayogeddwako, ekyokusaalira nabbi mu mbeera ez'okusinza Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi, Allah ye kennyini assa okusaasira, bamalayika ne basaba edduwa eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah kyava atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, sallu alayhi wasallimu taslima, omusaalire nabbi olusaalira nga lungi. Obeerangako awo n'osaalira ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So si zino ensaalire ez'omuzannyo, so si ensaalire etaliimu ibaada. Oli alengera abayomba n'ayagala abasirisi n'abagamba nti sallu ala nabi, sallu ala nabi. Omuntu ayinza n'okuvuma nabbi abo mu busungu, yaga atumbuulira nabbi. Naye okusaalira nabbi ala sabili al-ibada, tumusaalira mu mbeera ya kusinza Allah, kubanga kiragiro kya Allah. Nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallam, akthiru min as-salati alayya, muyitirizenga nnyo okunsaalira, fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, okusaalira kwammwe okwo kuntuukako wonna we mbeera ndi. Baganda bange olunaku olw'ejjuma Allah lwe yatondera mu Adam
qiyama bweriba etuuka egenda kutuuka lunaku lwa juma buli olubeeranga mujjukira ekyafaayo ekyo ekinene n'obuyinza bwa Allah ne qiyama okuba nti ejja kutuuka lunaku luno lwa juma tuluwe ekitiibwa tulikoleremu ibaada Allah zatwagaza. Baganda bange abasiraamu tetusobola kuŋŋaana wano ne sibakuutira kutya Allah. Kutya Allah lyekkubo ery'okwesiima lyekkubo ery'obuwanguzi. Allah waffe tubeere nga tumutya fi sirri wal alan, tumutyenga Allah mu kyama ne mu lwatu. Kutya Allah kukola mirimu mirungi, kwewala ebyo Allah bye yaziiza ebiri haramu bite. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqiin, sinza Allah paka Allah lwagenda okujjamu omwoyo. Allah tuleme kumusinzanga mu season, Allah tuleme kumusinza olw'okuba waliwo abatulaba. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqiin, sinza Allah wo buli kiseera paka Allah lwagenda okujjamu omwoyo. Bangi mbaganda baffe abatasaala bannyinaffe nga be sola tebagirabirako ddala. Oyina agamba nti Allah teyampa talenti ya kusaala. Mulimu abagamba nti ze sirina muddu olwaleero zisaala. Okusaala it is not a talent. Okusaala tekwetaagisa kubeera mu muddu. Allah atulagira kuyimirizaawo sola. Olaba abantu abali mu lutalo essola tebavaako, abali eri mu kutya abakutte emmundu, abali mu ddwaniro Allah yabassaako essola n'abalagira okusaala. Ate buti omuntu ali mu mirembe atudde mu dduuka ali ku bodaboda essola neemuyitako n'agamba nti leero sirina muudu zisaala, n'agamba nti Allah teyampa talenti ya kusaala. Kusaala it is not a talent. Ibaada kusinza Allah. Abakyala abamu basaala lw'abaami, bwalaba nga omwami amuyisizza bubi n'agamba nti n'essola zo nzitadde. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqiin, sinza Allah paka Allah lwagenda okujja mu nsi. Tunuulira nnyo abantu booli n'abaawaka, abaffe balimu abo abayimirizaawo essola. Londoola ezzadde lyo naye yonna gy'oligabye, gye tufumbizza abaana baffe tubalondoola okusigala nga bali ku ssola. Libeera ssanyu Allah okuyingiza ejjana ng'otunula ne ku zadde. Liribeera ssanyu Allah okubagatta mu jjana n'ezzadde. Tulondoole abaana baffe ku nsonga y'essola. Nabbi bwe yajjanga awaka yasookanga kubuuza asalla al-gulaam, abaana basadde. Naye olwaleero abazadde tubuuza ki? Abaana balidde, bafunye breakfast, abaana banaabye. Ekigambo ky'essola kigambo kikulu. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza kubeera nga tutya Allah. Omulamwa gwange ogw'omu khutuba zimba omusingi omulungi eri omwana. Abazadde abali wano abalungi, Allah kyakuwadde mu nsi muno zadde. Abamu balaba okubeera n'abaana balaba ng'ekintu ekiri nnomo. Allah baatawadde baana be bamanyi obulumi bw'okubeera nga tebalina baana. Abantu batambula anoonya zadde ne bakozesa amakubo n'ago Allah gatakkiriza bafune ku baana. Abamu bagenda mu bitongole babagule, afuneyo omwana amuyita taata, afuneyo omwana amuyita maama. Era tekakutandanga mu nsi muno ne bw'obanga onyiize okwenkana empologoma okuvumanga omuntu olw'okuba Allah tamuwadde zadde. Mulimu abantu ali awo anyiize n'anyiiga ne munne n'amulangira obugumba nanti kyova tewazaala. Kyava Allah yakumma omwana. Toyisangamu omuntu eggaali olw'okuba Allah tamuwadde mwana. Eyo hibatu min Allah, kirabo Allah kyabaawadde omuntu. Allah kyagenda okukubuuzaako n'oyo atalina mwana teyayagala. Allah okuwa ezzadde kyengera. Bw'amala Allah okuwa ezzadde nti kyengera, mas'uliyatun adhima, buvunaanyizibwa obunene obugenda otubuuzibwako. Thumma la tus'alunna yawma idhin anin na'im, teri atagenda kubuuzibwa ku zadde kubanga bye bimu ku byengera. Naye Allah agenda tubuuza ku baana.
tuukiriza obuvunanyizibwa Allah bwakuwadde, sima omusingi omulungi eri omwana, sima omusingi omunywevu eri omwana. Onoosima otya omusingi omulungi eri omwana? Olwaleero abaana bali mu holiday, njagala okujjukiza abaana abali mu holiday n'abaana bonna abatali mu holiday abazaalibwa nti waliwo abazadde abaabazaala. Omwana takula wali bazadde be. Mugondere abazadde, muwulirize abazadde, ebbanga lye bamalanga bye babagamba tebiri mu kujemera Allah. Abaana b'ennaku zino bawaganyala, abazadde battunka nabo ku poliisi, ku bitongole ebirwanirira eddembe. Omwana n'ayinaayina ne muzadde we n'amutwala ku poliisi. Kiki amubanja? Kiki? Kubanga yeetabye ne nnyina. Omwana takula wali bazadde. Muwulirize abazadde, mbagondere ku ebyo bye babagamba ebitaliimu kujemera Allah. Naye onoosima otya omusingi omulungi nga gwe omuzadde eri omwana? Allah gwawadde omwana, onoosima otya omusingi omulungi? Kisookera ddala taalimuhum mabadi'u ddiin. Abaana tubasimira omusingi ogubayigiriza emisingi gy'eddiini, ka tawhidillah, ng'okwawula Allah, wa hubbullahi wa rasulihi. Abaana baffe tubateekemu mu mitima gyabwe okwagala Allah n'omubaka we. Mulaba abakatuliki, abaprotestant, abantu abatali basiraamu bajja omwana waabwe eno nga muto nga bamulaga nti Yesu ye kamala byonna. Era ekyo omwana n'akula ku ddiini yaabwe eri gye bakakasa nti ye ddiini, ng'amanyi nti Yesu ye byonna. Abashiya bakuliza abaana baabwe ku musingi ogw'okunyiigira Abubakari ne Umaru, era nga eboogerebwako babakulimira, bakibateekamu buto. Owange gwe omusiraamu ali ku manhaji yaba ahli sunna wal jamaa, omusiraamu gwe ali ku Qur'ani ne sunna, omwana wo mutaddemu mabadi'u ddiin, emisingi gy'eddiini, ka tawhidillah, ng'okwawula Allah, hubbullahi wa rasulihi, omwana okwagala Allah n'omubaka we. Olwaleero tuli mu holiday, abazadde abamu emisingi egyo bagimenya. N'akwata omwana n'amutwala mu kyalo asamire, n'akwata omwana n'amutwala mu kyalo balule abalongo, kubanga family yafunye abalongo. Omwana musimira omusingi ogwa tawhid. Tunulira omusajja omulongoofu Luqman, Allah gwanyumyako mu Qur'ani, yamuwa n'erinnya lya sura namba, suratu Luqman. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Jukira mu kiseera Luqman yali omusajja omulongoofu, bwe yabuulirira omwana we n'atuula naye n'amugamba nti ya bunayya la tushiriku billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Mwana wange tekakutandanga n'ogattika ku Allah, inna ash-shirka la dhulmun adhim. Shiriki buli azaamaanya bunene. Olwaleero ffe abazadde tukwata abaana ne tubatwala mu shiriki, kubanga bawummudde. Muwulira ku leediyo, ku TV ez'enjawulo, buli famire eranga okuyita abaana mu kumanyagana. Okumanyagana kwonna okutaliimu hubbullahi wa rasulihi, nga kusima musingi baana kutegeera tawhidi, kutegeera Allah, kubalaga kulima bijja, okusi kumanyagana. Okumanyagana okuteekeddwa okubeera mu famire okw'omusingi omunywevu eri abaana, kubasimira musingi gwa kutegeera Allah waabwe. Naye abaana tubatwala mu holiday n'empanvu bagendeko mu byalo balime ku bijja, kubanga bakusanze ng'ebyenfuna byakendeera, n'olabanga waliwo obuzibu bunene, n'obavuga mu mmotoka, baabo mu kamunye, baabo mu kosta, mubateereddemu eŋŋoma n'ensaasi, bagenda bayimba ennyimba ez'okuwemula, nnyimba eza lubaale, bagenda mu kyalo. Ne batuuka eyo mu kyalo, bali mu famire, abantu ne batandika okuteesa. Tuzzizaawo tutya ebiggwa, tukoze tutya, empewo z'ekika gundi yazirina. Senga kyali nti okulima ebijja nti mwemuli emirembe, senga ffenna tulwana kubeera ku bijja.
naye ate ekisinga okwewuunya abantu balonda asigala mu famire asigala awo ekiwaala akuuma ebijja balonda atalina kyakkola era osanga famire ngaetudde enoonya ani anasigala wano bwe tunaabanga n'emikolo ng'awaka walabikanga awali abantu tebanoonya mugagga senga kyali nti okubeera ku bijja kirina kyekikola senga wabeerawo neŋŋumi mu famire nze nsigala nze nnondeddwa temunzijja wano naye ate tulonda abayabayaba basigale eyo ku bijja bakuuma awaka bwe tunajjanga okuziika nga awaka walabika bulungi abaana tubasimira omusingi gwakwagala Allah omusingi ogw'okutegeera nabbi omusingi ogwa tawhid nga Lukumaani bwe yakola Allah agenda kukubuuza ku zadde naye sima omusingi omulungi nga guli mu mabadi iddiini emisingi egy'eddiini omwana ategere nti mu busiraamu basaala omwana ategere nti mu busiraamu waliyo okusoma Qur'an ekisinza okukola bubi abazadde kwe kukonfuzinga abaana mu bwongo mukonfuzinga abaana mu bwongo ne mubakonfuzinga ne mu akiida yaabwe mu mbeera ki kwe kubeera nga omwana omutwala ku St. Peter St. George ate mu holiday n'omukwata n'omuwa omuwalimu eri asomayo birala bwadda mu holiday n'asoma ku muwalimu birala omwana n'abeera nga ali confused ki ekituufu ku byombi byasoma eri omuwalimu mu holiday mu short holiday oba byasoma eri ku St. Gundi temukonfusing abaana bammwe mubatwale mu masomero ag'eddiini agalimu obusiraamu agalimu Qur'an omwana mwajja okutegeerera kalimatu la ilaha illallah n'obuzito bwakyo tegeere nti Allah yasinzibwa mu byonna ebiriwo mulaba nga tukuŋŋanye nga famire ne beegayirira omukazi omukulu okusaalako ne beegayirira omukazi omukulu yebikkirire winaatuka noga mwannyinaze ndi mu basiraamu bensaala nabo ojja kunswaza teekako akakaya lwaki abantu beegayirira lwaki omukazi ono bamwegayirira omukazi omukulu afaanana bwatu ne beegayirira omusajja asaale ku ssula okimanyi nti afudde taatawo walisaddeko mu bantu nga bani nkuyanja n'otasaalako kubanga ssula yakulanga obusiraamu tebuliimu anaasima omusingi gw'omwana eri eddiini agenda kuwangula musima emisingi gya lubaale baana kubatwala kusamira kulima bijja kwalula balongo kubateeka mu buruda egyo emisingi mikyamu tarbiyatihim ala mabadii ddin katawhid wa hubbu llahi wa rasulihi sima omusingi omunywevu gwakugunjula mwana ku ddiini omusingi ogwokubiri ta'zizu lqiyamu alakhlaqiya abaana tubasimira omusingi ogwokubateekamu empisa bannange empisa sanga omwana omutaavu mu omuntu omukulu olwaleero osanga abavubuka mukiyita gaali ng'ayisa mu muntu alimu eddiini omuwalimu w'eggwanga n'amuyisaamu eggaali lwaki olowooza abaana batuuse ku leve eyo ta'zizu lqiyam alakhlaqiya adamu ta'zizu lqiyam alakhlaqiya abaana baffe butabagunjulira ku mpisa abaana abakula edda mu myaka bakula batya abantu abakulu nga babatiira ddala babawo ebitiibwa naye banne ku zino tebakyatya abantu bakulu tebawa abantu bakulu bitiibwa tebawa abawalimu bitiibwa tebawa abayimaamu bitiibwa lwaki kubanga empisa zisiiwusi mu bimu ebisiiwusiza abaana empisa byemuteekeddwa okwegendereza abazadde gyemitimbagano gino egitutunuddemu emize emikyamu egiri ku mitimbagano gigatta ensi yonna gyomanyi ensi yonna so si Uganda ensi yonna buli mpisa buli nsi eri okwo kati abaana baffe tubalekedde amasimu
ne bagenda ne bakwatagana ne ba agenti ba shayatin. Usanga omwana anyumya ogugamba ogunene. Ba agenti ba shaitan bayonoonye dda ideology y'omwana. Bamulaganga bw'alina eddembe, bamulaganga bw'alina rights. Kyovula abo basanga mu buliri ng'ali ku muganda we yennyini gwavuga olupanka, ng'ali ku muganda yo yennyini gwawadde olubuto. Kubanga ebimu babikoppa ku masimu. Abasiraamu beewaana mbu babajja ku digito, manya ku analog ne babateeka ku ki, ne batamanya nti babasembereza bwononefu. Ebisowaani ebyo byennyini bye tuwanise awaka kwe tulabira TV. Ate abaana kati be balina remote. Gokyasobola okutuula ku TV gulabe programu yo ng'omuzadde ng'olina abaana awaka n'atagikuggyako, aba yagikuggyeko dda ng'atadde mu channel ayagala, era n'ovaawo ng'owuluguma baana b'ennaku zino anzigyeko remote. Naye ng'edda ng'otuula otya taata waatudde, g'otuula otya omukajjalako otya. Ekyo abantu balabanga obwali obukambwe, kumbe kwali kugunjula okutuufu. Abaana obuteemoolera ku bantu bakulu, obutabayisaamu maaso. Naye abaana baffe tubateekemu empisa ennungi, mithilu as-sidiku wal amaana wal rahma. Abaana tubayigiriza okubeera n'amazima, abaana tubayigiriza okubeera abeesimbu, abaana okubeera n'ekisa. Ng'omwana alina ekisa, mulaba olwaleero abavubuka bano betuwa abaana, betuwa bannyinaffe. Amulekaawo mu nnyumba atamuwadde emmere, n'amulekera renti n'atambula, takyalina nekisa, kubanga ekisa kiwedde mu bantu. Omusajja eyanywesa embwa, nabbi atunyumiza ekyafaayo ekyo, Allah n'amuyingiza ejjana kunywesa mbwa mazzi. Allah n'amuyingiza ejjana, n'amusiima. Tunuulira rahma, ekisa gye kitandikira. Olwaleero ekisa tukijje ne ku bantu bannaffe. Oli n'aleka omukyala awo nga tamuwadde emmere, n'atambula, n'amujjukiza ku buvunaanyizibwa bwe, n'amugamba weeyiye. Abaana baffe ab'obuwala bannyinaffe ne batuuka n'okkuba amasimu mu bamaama baffe basabe obuyambi obw'okulya, gwe n'osigaza mulimu gumu gwa kuzaala, kubanga bakuwa wawaayo amahale. Abantu tebakyalina rahma, kisa. Kyova olaba ekisa kiwedde mu bantu. Abaana ensi butagigunjulira abantu kubeeramu mpisa nnungi. Empisa ennungi zitandikira n'eri mu bisolo. Nga tosobola kuleka nkoko awo nga togiwadde mazzi, tosobola kulaba mbwa ng'ewejjawejja n'otagiwa mazzi, nga bali Allah be yasiima. Oli yasibira kapa mu nnyumba n'atagiwa bikuta, n'atagiwa byakulya, ki ekyaddirira? Allah yamuyingiza omuliro, kubanga rahma teyalimu. Nalaba akatambi awo emabega, mutunulire rahma, ekisa bwe kivudde mu bantu, emitima emisaasizi. Omusajja alaajana agudde ku accident, abantu bamuga tetujja kuyamba oli wa NRM. Iyo gavumenti gye omuntu afa, sooka otaase obulamu bw'omuntu, ebyobufuzi mubiddeko after. Naye omusajja n'alaajana balaga anti owagira NRM, kamukirabe omuntu afa. Tutuuse ekisa nga tosobola na kutaasa munno mu bulumi bwalimu olw'ebibiina by'ebyobufuzi. Ayina rahma, okusaasira kuli ludda wa mitima gy'abantu. Ayina rahma. Ebyobufuzi abantu banaabijjamu naye ng'abantu basevinze obulamu bw'abantu. Abaana tubateekemu society, abantu babeere n'empisa ennungi ezirimu as-sidiq, amazima, ar-rahma, obusaasizi, al-amaana, obwesigwa. Olwaleero wano mutunula omuntu gw'oyinza okwesiga, omunoonya, omuteresa ebintu byo, ayinza okukubula. Togamba ni gwe mba neesiga, gwe nteeka mu kiraamu, bwe ndiba siriiwo asigale mu baana bange, naakubula, naakubulira ddala. N'omagamaga gw'oyinza okwesiga mu nsonga naakubula. Bwe banga society bwetu bwetuuse okufaanana,
wakyaliwo omulimu munene gwe tuteekeddwa okuzimba mu zzadde lyaffe. Abaana tubazimbemu empisa ennungi, baleme kuvuma bantu, baleme kuvuma basomesa, baleme kuvuma bantu bakulu. Bantu bali ku mitimbagano egyo bawemula. Buli naawemula ebigambo byennyini ebizito, oba bazadde baabwe baafa kati bakyalina bantu bebakwatibwa nsonyi. Idha lam tastahi, laba nabbi bwatugamba bwe tosobola kukwatibwa nsonyi Allah fasna'u ma shi'ta, kati buli omu akole kyayagala. Baganda bange, ta'zizul qiyam al akhlaqiyya sima omusingi abaana botuula nabo bateekemu empisa. Enkya toliiwo, leero wooli naye enkya toliiwo. Doolireko amabujja agagenda okuweebuula, kubanga olwo athari eyajja nti omuntu alagibwa nga amaze okufa, abaana be baliko. Abaana tubagunjula, abazadde b'omulembe guno twagadde abaana olwagaliriza oluboonoona. Omwana tebamwagala lwagaliriza oluboonoona. Abaana batadde abazadde ku bunkenke lwakubatiiririra. Omwana nayoya buyoye n'enkoko eyaffe wano KFC, omuzadde n'atala n'atuuka n'okwewola agenda asanyusa omwana. Fe abaakulira ku lumonde ne muwogo tetuliiwo, fe abaakulira ku muwogo ne lumonde n'amayuni ago ag'obukopa tetuliiwo, naye omwana n'ayoya buyoyi KFC neweetala mpula y'etaano ayagala kusanyusa mwana. Bwabuli azimoola n'agenda ku ssimu n'anyiga anti eyateera ewola, era bamuwola agulire omwana amusanyuse. Gw'osanyusa osanyusa kiki ekyo? Bw'onooba toliiwo enkya, ani agenda obbagulira ezo enkoko zi KFC simanyi gundi ezo? Omwana atudde mu bintu by'amasanyu ayagala ice cream. Kikole mu kiseera ekisaanira. Sibaganye gulira baana bammwe naye mu kiseera ekisaanira. Leka kweteeka ku bunkenke. Omwana mulage kino sikisobola, tekiri mu busobozi bwange. Naye munaddaawo mu kutiiririra abaana, leero weemuli enkya temuliiwo. Kubamu ekifaananyi agenda okugulira abaana bo okubatiitiibya olunaku lwe bagenda okukwebasa mu kabuli. Era bagenda kukaaba nga bamiisinga ebyo, dadi nga buli kyonna kye tumusaba dadi atuwa buwi, dadi agenze, I miss my dad. Ani anangulira KFC olubakaaba. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم والجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا واتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baganda bange abasiraamu, nziramu okubakuutira okutya Allah n'okweyisa obulungi n'okunyweza eddiini yaffe ey'obusiraamu. Tutye nnyo Allah, tulongoose, tusime emisingi emituufu eri abaana. Wano bwe tuli ekyengera tuli waka, bwe mba nsusizzaamu mu budde temutunenya. Ensonga eyokusatu, bwe tuba twagala okusima emisingi al-qudwatul hasana, omuzadde gwe kennyini beera ekyokulabirako ekirungi eri abaana. Hal anta kudwa, weetunulamu bw'oti oli kyakulabirako kirungi eri abaana bo? Abaana bakula bodde emmanju bw'ofuuwa emmindi, abaana bakula bw'onywa sigala, balaba maama afuluma mu nnyumba ayambadde legingi. Abaana balaba ki? Hal anta kudwa, weetunulamu ddala oli kyakulabirako ekirungi, omwana akulaba ku bikolwa ebirungi. Baganda bange abasiraamu abazadde ddala, abaana basinga kukoppa bikolwa okusinga ebigambo. Ebikolwa bye tukola abaana bye basinga okulaba, era bw'aba alabanga okuba mami we kyajja okukulanga naye kyatadde mu bwongo. Era obasanga eno abakambwe abakuba abakazi aga taata teyazanyisanga mukazi, yabeeranga n'omuggo mu nsondo. Omuggo gukole ki? Eyo sinte. Abaana balina okukulabirako ebyokulabirako ebirungi. Naye babalaba ku wiikendi haji ate yava ne kukaaba senior council
ayambadde ekinu ne canvas haji essolo bwenetuuka nasaala atya haji oyo. Balaba maama ayambadde legging ne t-shirt ataddeko de topi muka haji ate namba 3 mukyala tuludde ali ne mumaka obasanga ku mikolo bambadde emijoozi ya byabufuzi. Abakazi abali mumaka eyo nyambalo ya busiraamu yawa. Olina kubeera kyakulabirako ekirungi, tosamira, tofuuwa mmindi, toyambala bubi. Yimirizaawo esswala mu maka, abaana bajja kukula nga kibali ku bwongo. Taata asoma Kurani, nali nagiwamala eyo kikoze bulungi ne mulaba. Yagala yalabanga kitaawe nga asoma ku maja Suratul Rahman, era nanganda gikwata ku muzeeyi gwe abaana bo mu ssuula 10:14 114 ssuula ki abaana bo gye bakopyeko. Tudde mu reality mu ssuula ezo 10:14 eziri mu Kurani abaana bo bakopyeko ssuula ki? Omwana gyayinza okukunyumyako ng'ogenze kyessuula eno muzeeyi yagintendeka. Omwana alina okubanga alina byakoppako ebirungi. Omwana alaba ovuma kitaawe, bw'omuwemula, bw'omusikasika amataayi, era ajja kkula. Abazadde kambabuuza ekibuuzo abali wano. Mu baana bo boolina ab'obuwala, abo boolaba abatuuse okubayira, okufumbirwa. Mulimu omwana ayeegomba, omwana oyo omuwala nti ayagala afumbirwa omusajja alinga taatawo, njagala nfumbirwa omusajja alinga ddadi nga bwakwata maama wange obulungi. Mu baana bo gyali ng'enneeyisaayo ennungi, omwana oyo omuwala gye yeegomba n'alifunye omusajja omulungi alinga taata bwakwata mami. Gyali mbaana bo bwaba mwana mulenzi ayagala okuwasa, yeegomba afune omukyala omulungi alinga maama we bwayisaamu kitaawe. Gyali tuvuma abasajja, era bw'oba oli wano nga tovumibwangako mukyala weebaze Allah, anta fi ni'ma, oli mu kyengera kyotamanyi bulungi. Naye babavuma abaana balaba, babavuma abaana balaba. Golooza abaana abo bye balaba ne bye bawulira. Omukyala n'akuvumira mu ntebe n'ojja n'ebiyengeyenge n'osituka n'ogenda mu kisenge ng'abaana balaba. N'atuuka n'okubakuutira, baana bange tembeeranga n'obusiru bwa kitamu, baana bange mumpulirize nnyo, saagadde mufaanane kitamu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kunu kudwatan hasana. Meseji yange eno mubeere ekyokulabirako ekirungi. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, khairukum, abasinga obulungi, khairukum li ahlihi, ye mulungi eri abantu be. Oli mulungi eri abantu bo. Nabbi n'agamba nti wa ana khairukum li ahli, nze mbasinga okuba omulungi eri abantu bange. Nabbi yali mulungi eri abantu be. Bwe yaddanga awaka n'ayamba ku bantu b'emirimu. Gwokola mulimu kyawaka ng'oggyeko okutuula mu ntebe n'okutuula ku TV. Gagwa omusajja sema okola mulimu kyawaka abaana gwe balaba. Otuula ku ntebe olinga oli ku arushi, oduumira buduumizi. Abaana bakulabako ki ekirungi? Si Kurani, omusajja omukulu atuludde ali ku TikTok alaba bawemula, abaana balaba. Lwaki tobeera mu Kurani? Lwaki tobeera ku sunna? Wamalayo bakusuubiza ejjana. Kunu kudwatan hasana, beera ekyokulabirako ekirungi eri abaana bo. Bagenda bikopa ebyo byolaba byoli mu maka, abaana babiraba. Era nabo kwe bajja okuwangaliza amaka gaabwe nti taata yali tazannya, omusanga anywa taabanga kitaawe. Mulimu n'abazadde waliyadhu billah, omuzadde akuzaalina n'abaana atuuse n'okufumba mbwanywa enjaga, taata anywa enjaga. Taata kika kyoyo wali badde olindako okuwasa n'okuzaala bw'oba okyali mu bikolwa ebyokunywa enjaga, kubanga ogenda kutta society, otta abaana. Ekiddira ekisembayo
adduai walujuu ila llah. Abaana baffe tubasimira omusingi ogw'okubateeka mu dduwa. Abazadde abali wano, edduwa kikulu eri abaana. Nkwegayiridde nga bwe kisoboka, sabira abaana b'edduwa. Tovanga mu swala ku musaalo n'otasabira baana. Ekyo nno bannabbi bonna kye baakola. Nabbi Ibrahim Allah amutunyumiza esabanga edduwa eri abaana, wajunubuni wa baniya an na'buda al asnam. Allah nkingiriza n'ezzadde lyange okusinza lubaale. Abaana tubasabire so si kubakulimira. Abazadde b'ennaku zino muyitiriza nnyo okulimira abaana mu kifo ky'okubasabira. Bw'atakuwa ssente n'okulima, bw'omusaba obuyambi n'okulima, n'ozaalukuka. Nkuzaalukuse tosemeranga ku mayiti yange, ne mu lujja lwange nkugobe. Kiki? Omwana yamumma emitwalo 10. Abazadde we tuba tuweerera abaana nga tugunjula abaana, njagala okubajjukiza message nnene. Bwe tuba tuzadde abaana tetubalabirira lwakutuyamba. Bw'oba oyamba abaana bo ng'obakuza kuyamba mu bukulu, olabye nkusaasidde. Bw'oba ozaala abaana abali kulabirira bakuwe ssente, olabye omwana olina kumuzaala kumugunjula. Bino ebyokulabirira omwana abirabirira mu mukwano gwa taata ne maama gwabalinako. Naye tutuuse ku ssa ng'abaana tebakyatuwa ssente mu mbeera ya mukwano gw'abazadde, wabula batuwa buwi kututya kubakolimira. Muzeeyi n'otamuwa. Ali e Canada amusalira ssente zize, ali ku Bwakadaama ezo ssente zize, ali wano ku busomeso naye n'amusalira. Omwezi ne guggwako nga totaddeeko. Lwaki mufuuka abantu ba URA abasolooza obusolooza mu baana? Kuko omwana abeera ku bunkenke, muzeeyi bwe simuwa mitwalo 10 anzise. Omwana alina kuwa lwa mukwano. Olaba ssente z'omukwano, ng'omwana ddala alabirira taata we maama we olwa laavu gy'alina ku muzadde. Naye abaana batulabirira lwakubatya, babatya, mujja bakolimira. Olwo muzeeyi omu omwana yamunyumiza, ali Canada. Omwana we ali Canada yabateerawo nga 3 tosukka, 3 tosukka. Oyo ali ku musaala, we bali kuzaala. Azaala tozaala kusuubira baana nti balindabirira. Gunjula baana. Ekyayonona n'abazadde bawo munasonyiwa. Bino mumanyi temwagala biwulira. Abasinga muli bazadde naye mubiwulirize lwa mpaka. Ekibonoonya abazadde baano, kuba naye kati ndi muzadde, ekyonoonya abazadde ebintu ebi naddala abaano mu Central batuteekamu ebintu bibiri, nti omuzadde tasobya. Tosobya oli nabbi, oli malayika, nga lwaki tosobya? Kati omuzadde agenda n'ateeka mu baana, omuzadde tasobya. Kambajjukize ekigambo ky'omuzadde tasobya kitegeeza kino, nti omwana taleppuka na muzadde we nga bwaleppuka n'omuntu omulala. Baba ku poliisi uyo amututte luzira, nga ewaali badde otunka netwaha olw'okuba yagaana okusasula. Kati omuzadde wo tomutuusa ku leve eyo. So si nti omuzadde tasobye, omuzadde asobye. Era tulina ensobi nnene. Allah zagenda otubuuza. Abaana tubalyaza amaanya, tulina abaana n'ebyana. Omuzadde asobya. Ekyokubiri ekibonoonye kwe kugamba nti omuzadde ye Katonda wa wano ku nsi. Njagala ombuulire kyewa Katonda. Watonda ki? Huwa fi samaa ilah wa fil ardi ilah. Asinzibwa mu ggulu ye Katonda ne ku nsi. Omuzadde wa wano tabangako Katonda. Kibula babasanga ku graduation babakubira n'akayimba, omuzadde ye Katonda wa wano, yasiba yasumulula. Usumulula biki? Biki byosiba? Olaba akayimba akalimu ne shiriki. Kale we mbanga ddala musumulula, bututonjeseza enkuba, tuli mu kasana, kati musumulula ki? Musiba ki?
ebyo bye byonoonya abazadde. Muzadde Katonda wa wano ku nsi yasiba oba obasanga bakyakkala yasiba yasumulula naye nga wasiba biki? Kati omuzadde n'akajjalata ku baana n'asuubira nti baganda bange kambajjukize. Nabbi Yakubu nabbi wa Allah yazaala abaana abawera ddala 12 omuli nabbi Yusufu ne muganda we Binil Yamin. Abaana baabo bamuyisa bubi ne bamukaabya amaziga n'atuuka n'okuziba amaaso. Bakutte Yusufu bamusudde mu kinnya balimbye kitaabwe bamwogeredde ebigambo. Yakubu yakaaba n'aziba n'amaaso lw'abaana. Naye ku nkomero y'ekyafaayo abaana Yusufu bwe yasonyiwa baganda be, Yakubu n'alaba mutabani we Yusufu, abaana bategeera ensobi ne beetonda eri Yakubu. Yakubu teyalonzalonza, yagasa astaghfiru lakum rabbi, ngenda kubasabira eri Allah basonyiwe. Innahu huwa al-ghafuru rahim, Katonda ye musonyi. Teyabagamba mwampisa bubi, teyabateekako bukwakulizo. Naye omuzadde wa wano oyinza omukola ensobi n'omwetondera naga sijja kusonyiwa. Tosemberanga ne ku maiti yange nkuzaalukuse. Bw'aba ayagala okusonyiwa naga gula ente, ofumbe ekijjulo, otuyite n'owoolunyiriri, ojje ne imaamu wo gw'oteekako gula ente ne sente tazirina, gw'ogamba akole ekijjulo n'obusobozi tabulina. Musonyiwe abaana bammwe. Omwana bw'akola ensobi bamusabira Allah kumulungamya. Allah mulungamye, Allah mulongoseze. Wadde onyiize Allah mulungamye mulongoseze. Aslahaka Allah, mwana wange Allah akulongoseze. Hadaka Allah, Allah akulungamye. Zeze dduwa z'omuzadde ezifuluma ku lulimi, so si kolima. Okukolima mu kujje ku nnimi. Ebikolima ebyo bikosa abaana. Nabbi yagamba nti la'anul mu'minu ka katlihi, akolimira omukkiriza abanga amusse. Lwaki mutta abaana? Ayina abamu tubakolimira bwe tutyo ne tubazaalukuka nga batumye bumi sente n'okuba essimu n'ogamba mutabani njagala emitwalo 10, mwana nagamba muzeeyi nga sirinaamu naku zino binkutte, n'onyiiga n'okolima. Mwansala temunyambye, natunda kamunye yange ngamba somesa. Ebyo bye nabagambye, bw'oba watunda kamunye kusomesa baana ng'osuubira magoba, kati oyagala kosita nintunda ekibanja kyange mbaweerere, temunyambye. Toweerera mwana kuyamba baana bo lw'ebyo. Gwewe buliddwa emitwalo 10 ku myaka 68 gy'olina, olw'abiri oyo gw'okolimira. Abaana mbasabira Allah baggulirewo. Neebaza abazadde abaweebwa akatono n'asiima. Omuzadde osobola omuwa omutwalo n'omuwa 15 n'asaba edduwa naga mwana wange Allah akuggulirewo akutwala e Makka ne Madina. Nabagamba wano mu darusu zembeera nazo, nawerekera omu ku mukwano gwange wano eri kitaawe bwe yali amusiibula n'amuwa emitwalo 3, muzeeyi n'agagaana. N'amugamba ntono. N'amubuuza ekyokubiri, maama wa omuwadde ezo? N'amubuuza ekirala, mukyalawo ezo sente zompadde z'omuwa? Mwana n'ayongerako 5. N'amugamba ntono, n'azimukuba mu maaso, ntono. Era nagamba omukwano gwange oyo bw'oba oli wano mu kutuba kino kyakuyiga. Namugamba Allah yakuteeka ku kigezo, naye nsaba Allah kukwatireko okiyitemu kuba ekyo kigezo. Muzadde bamuwa mutwalo 15 n'asiima n'asaba edduwa n'akaaba. Gwe bakuwa 3 ogaganya olinga wa URA. Abazadde twetereze. Bino byonna mbyogera tebitegeeza baana kukajjalaata ku bazadde. Musomo gw'abazadde tusime emisingi emituufu egirongooseza abaki abaana. Ogw'abaana gujja kujja omusomo omutongole, naye guno gw'abazadde, abazadde tulongoseza abaana.
tubasimira omusingi omunywevu abaana baffe. Abakyala bakulimira nnyo abaana, nakwata ku mabeere nakomba wansi, oliraba gyendi jojja naawe ozadde abaana najjayo ebbeere lino Hafso, oliraba bweriba lyeryakuyonsa, olirabye lino bwemba nze nakuyonsa, olinoonya ne bwendiba mu ntaana, n'atambula n'agenda. Ebigambo ebyo byoyogera ebyo, ebigambo ebyo maama byofubutula, omanyi bwe bigenda okukosa omwana. Akati senga wayita omwezi gumu maama oyo n'afa, olowooza omwana oyo aba afunye tocha yenkana ki? Beba abaana bosanga ng'agenze ne ku ntaana akaaba ayita maama, maama nakukola ki? Maama owulira, maama osobola okunsonyiwa gy'oli? Nga kakazi kattu kakaaba lwa bigambo maama bye yafubutula, yajjayo n'ebbeere. Abazadde tetukolimira baana, abaana tubasabire edduwa ezibazze eri Allah, tubagambe Allah abalongooseze, so si kukolimira baana. Waliwo ekiseera ekigenda okutuuka ng'omwana apocca na bigambo bye biwayogera. Ekiseera kijja kutuuka ofubutula ebigambo ng'emiryango gy'eggulu miggule, omwana aboneebona olw'ebigambo ebyo. Naye abaana tubagende nti aslahaka Allah, Allah abalongooseze dunia n'akhira. Baana wange wadde munsobeza naye Allah abalongooseze abasonyiwe, so si kukolima. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم اصلح لنا أولادنا. اللهم اصلح لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.